Enkuba yafudde mbi olunaku lw'eggulo mu ggombolola y'e Butansi e Kamuli. Abatuuze baakulwawo okugyerabira oluvannyuma lw'okufiiramu omwana w'emyaka 5 n'okusuula ennyumba z'abantu. Omugenzi abadde muwala wa George Kibumba, omutunze w'e Bugenywa e Kamuli, ng'okufa enkuba yakuddeko akasolya k'ennyumba ekyaviiriddeko ennyumba okugwa. Mpewo eyo yasula akasolya k'ennyumba kagwa. Yava yakuba ebimanti wansi. Abantu ababairemu babairemu 3. Omulala yafiira omwana muwala wa myaka 5. Z'ennimiro z'abantu zaasaanyeewo nga n'ebisolo omuli enkoko n'embuzi byonna tebyalutonze. Emiti gyaweirewo, ebisolo byafiire. Eziramere gye tusigeza nayire tulikuwaana bwagaana ekyokulya tuzira. Abakoseddwa basaba gavumenti okubadduukirira. Byonna byameneka. Byonna tuli kusaba obuyambi gavumenti etuyambe eno tuli bubi abaana bafiira mu nnumba. Kyalo kyona abantu bayigulira bulira bazira kubaga maluba ati abantu bazira kutenduka. N'abaana abandi abajira madwairo tuli kusuubira kuwona. James Kalulu, ssentebe wa zooni y'e Buleebi, ategeezezza nga bwe batandise okukungaanya omuwendo gw'abantu ogwakoseddwa okusobola okufuna obuyambi. Nga district obanga ababyokwerinda twasindika ttiimu okukola assessment technical people ekulemberwako. Aye tusaba gavumenti n'ebitongole byanakyewa n'omuntu alina obusobozi yenenena asobola okutuluukirira abantu bange ab'e Buleebi. Aye embeera mbi. Kati ekisigadde kwe kulaba oba omulanga gw'abantu beeno gunaayanukulwa.